Uganda y'enkya. Mukadde wange mu 74 twayambanga United Arab Emirates. Yes, United Arab Emirates. Kwanga buli bu estate so bulinga butano. Yes. Bwe bukola eggwanga eryo. Kati twazzeeyo mu mwaka gwa 2021 nga tutwalayo mata ate n'amata ag'omukulu nga ffe abakuba n'amavi wali eri tugenze kulambula eddungu nga n'omukulu asitusa agenzeeyo. Kati tetwabadde na kyetwala mu gundi. Ekyamaanyi soundinga yes. Njo tutekawo. Yes. Ono epamba waffe. Magufuli omugenzi Magufuli. Munasia mulirano waffe wano. Yes, Tanzania yeah. Yafuga ekisanja eki. Bwe bamulonda ku kyokubiri n'afa. Ekisanja kye kyasooka yakoleramu enguudo n'entindo nga tagenze mu International Monetary Funds kusabayo buyambi. Neggwanga n'alitwala mu middle income status kitegeza buli munansi. N'alisitula. Yes. Buli munansi wayasofuna $1 at least buli lunaku. Emu. Mu kaseera kano ze 13,400. Buli lunaku. Buli ki? Buli lunaku. Magufuli we yafiira nga waliwo project ezisanyizibwako ne ssente z'eggwanga nga teyewoze era Magufuli wafiiridde nga tewaliwo Tanzania wogibala mu mabanja. Saawa eno kirowoozeko okubeera nti twandisabibwa tulekeraawo okwewala kubanga tunatera okugwa mu kinnya ky'amabanja. Akaguwa kumpi. Hati kiki tuli ku kalebule kaka bwe tutuukaawo oba tokyasula kugamba Munnayuganda nti nkutwala mu nsi ensuubize. Secure ring your plan. Your future. My future no. Tewali. Kubanga waliwo omukolo gubadde awo nga gutambula emabega kawo nga omukolo gw'amaanyi nnyo gubadde gwa mwana ng'akuza amazaalibwa agagaanamu 8. Ebbanga eryo lyonna babaddewo myaka kati 4 nga bakulembera eggwanga lino. Nga siwulyangayo oba eyo iwaabwe gye bamuzaalira saawulyako nga bakuza amazaalibwa. Kize kitya wano nga ensi yonna eri ku bunkenke twagala musika lwaki amazaalibwa gakozibwa kati leero omwana n'aggaza n'enguudo lwaki leero? Hati nagenza okuwulira ng'omusajja mukulu agamba nti ate ono muleze mu ndere y'okwesalirawo nammwe abazadde mbagamba mukuze abaana nga si mwe mbasalirawo mbaleke beesali mbalungamye bulungamye ku ekyo kyebakola kye baagala n'olwekyo ayagala ki? Oyaga tutegeeza ono omwana akuza amazaalibwa ayagala ki? Mubaka bwe bwe yawadde mazaalibwa yatugamba nti abavubuka nindakola ku byemizannyo. Abavubuka ba Uganda they are not about entertainment. No way. Kwanga nakati bazanya. By the way, Munnayuganda gwandaba maama w'omwana ono ye Minister of Sports and Education and Sports. Kino kisanjanoza kyakubiri munundi gwa myaka 10. Yes. Myaka 10 yalimu. Uganda tefunanga birerya mu education ne setbacks ezegundi. By the way, mu nsi yonna mu history ya Uganda esose ku happeningira wano okuggala amasomero okumala emyaka 3 kisokedde mu kisanja kya mukyalo ono n'okufuna results ezitategeerekeka. Okufuna results mu masomero n'okubeera nti abayizi basobola okwekalakasa nga mu mwaka beekalakasa emirundi 4 naye nga abayizi tebeekalakasa ki waza beekalakasa lwakubeera nti abasomesa tebaliiwo lwa misaala. Ekyo ekizibu ky'emisaala kireke naye omwana okudimandinga nti njagala musomesa. Omwana agamba gavumenti njagala omusomesa wange nasasula school fees wange bansomese. Kisookedde mu kino ne tugende w'abasomesa nga tubagamba abaana lwaki temusomesa abaana twakamala emyezi 6 tetulina bisaanyizo. Maama ono yalimu. Uganda waliwo ekiseera lwe yagenda netuuka ku finals z'ekikopo kya Afirika bwe twogera ku byemizannyo. Yes. Uganda eganye n'okuva obuvi mu regioni
egende ku continental competition. Era oli wetwagenda ndoza yali Idi Amin Dada nzijukiza mdoza yeah mu 70s. Yes. Nagenda ne team kubanga gojja kungama batolotichi bakiprotiki bagenzeyo bwe batukirire sekinomu bajja kugamba bino mbyekolerako nze nganze yemazima bino mbyekolerako nganze era at one particular time manyino gende Kenya negate ne bana Kenya bali nenkolesa ne facilities zaabwe nsobola okutuuka ku kino nenga ni Ministry of Education and Sports mama wono kati abavubuka balero nokutuuka okugira ebijambiya okutema abantu ebijambiya biki bagala bintu birala nnyo ebiyinza n'okuleeta emizannyo okubbulukuka bwe tubasaawo eno nga emizannyo mu nsi z'ebweru it's a commercial mwe strategy kije mwina era njagala ye 999 yalonda omukyalo ono mu vetting gundi eri board mu vetting board mu parliament okumulonda kwa Ministry of Education and Sports bogere mu ssomero ki bwe yakolera omuzannyo activity ki gye yali akola mu ssomero waabwe oba kudduka oba kubuuka mweso omweso guno nti yali abuuka omweso n'awangula banne basatu abogere mumwe omuti ekintu ekinene bwe kityo ojja kulanga omwami azaamuga nti ayina badeputy be Ministry of States Ministry of States bagenda okukolagana nabo ono status ye emuwaliriza okubeera ne ba Ministry of States balina bwogerero is a first lady office y'amaanyi mawanga amalala she's first lady atasaana kubeera mu nsindikagano eno gye twevumira oli musiru tolina nakyokoze vaayo first lady mama w'abaana mama wa ggwanga tazanyanga kwadde Sonko ebyemizanyo binabbukukira kati omwana atugati ajja bibulula atya lwaki amagezi tagawa nnyina ono omwana yakoze gundi bwabanga atugamba nti bamutegese kujja kubanga that's the indicator ye musirikale asoose okulembera amagye ga Uganda abayeekera ne babuuka ensalo za Uganda ne bajja ne batulisa bomu mu Kampala wakati ngono yakulembera amagye anasobola eggwanga eddamba bomu era n'ebitongole byonna ebikesi okutandika okuzuula nti mu Kampala mulimu amayumba mwe baweesereza bomu empeesereze ng'ono ye mukulembeze w'amagye ajja kutegeeza nti n'abajja aba Al-Shabaab be batugamba na ku kikopo kya World Cup finals erugogo bajja ne Ethiopian village aho si ye yali kajja kugamba nti okutukuba bomu sigwe gusoose yali mu system oba teyali mu system yalimu ate nnyinza n'okubuuza ekitongole mwe yali ole sensitivity yakyo kubanga waliwo omuntu okujja okubikirira ekintu kubanga ono n'omugenyi omukulu ku mazaalibwa ge yazze yagambye ebigambo bino obwa genero tetubuwa olw'okuba amasasi amangi tubuwa lwa bujagujagu bwa muntu okusobola okuva mu kifo okugenda mu kifo yabadde ategeeza ki twagala obujagujagu ono bw'ayina oba okutegeka abayeekera okubuuka ensalo bajje bayitaawona mu kkubo nga tewali abalondodde ne bajja ne batulisiza ku CPS wakati okimanyi kyekitegeeza nti awo waliwo high court waliwo ne magistrate court ne waliwo ne CPS dabwe bagenda mu dakika nga 3-4 ne batulisa ne ku parliament so ebintu ebyekikanga ekyo no way ebintu bino ekyo kakyo kakimu disqualifying akubeera nga yegwe commander wa land forces ebyo byonna ne biyitawo ne bituukawo nga gwe commander wa land armed forces ne biyitawo olwoba okolaki era ono yakuteeka mu kifo ekyo tulo tweyeebase oba alinda bawabuzi kumugamba nti tajja kusobola tasobola oba department mu magye emu department mu magye emu eganye anaasobola ggwanga now kakati mukama wange bw'oba badde g'otegeka nga ye musika wa Uganda oyo musika abakulu b'ekika tumuganye ayinza okuba nga tajja kusobola ate ffe abamu
okujjako oyinza okukozesa etteeka lino ery'ensanvu ennyingo ey'ensanvu ery'enkaaga mu mwenda n'okola gundi n'okola amendment bagiyita referendum kakati mu referendum mulimu omusimbi ogujja ogw'ekibi bamala ne baguyiwa ne bajja n'ekigundi ani gwe mwagala anzirire mu bigere nga kyekibuuzo yes or no kakati olaba bwe tujja mu referendum olw'omusimbi gw'ekibi nebya otufuze emyaka 4 otufuze bulungi era tukwesize securing future gwoba otulondera omusikaawo mbalondedde ono omwana wange kwajja kutegeera bulungi bake kakodyo kati kagenda okuyitiramu amala alagire bagundi bano mu article 70 alagira ababaka ba NRM abatwale jana abatwala abaga nti ate bwe mutakiisa mujja kundaba olyokola bye babuguuta naawo nenga baleetera eggwanga omuntu atasobola nakumanya nti abayeekera bajja kujja batulisa ebbomu empeesereze nga tasobola kiusobola now ebijambi ebibaddewo wano nga bitema abantu by the way waliwo ebintu bingi nnyo mutabani wange wamala ebiteetagisa na mwana ono abeere nga ne mu bukulembeze mwali omulamuzi akulira abalamuzi bonna ava gy'ava principal judge bamwita principal judge akulira abalamuzi bonna no chief justice oyo saabalamuzi principal judge waliwo akulira abalamuzi principal judge ayina gy'ava musajja wattu ali ku makubo gagenda ye principal judge bayinza batya okutega bbomu ne bamanya nti ku highway oluguudo mu Luganda tulita mwasanjala ne bamanya nti essaawa gundi principal judge wamala ajja kuyita wano era ajja kuyitawo saabweziti era bbomu yaffe ejja okutulikira nga emmotoka yeetuuseewo nosigala ngaera gwe okyali land force gundi komanda ugwe ate ojja otukome nti no kati buno obugunti tebujja koma wano waza buteekateeka ensonga enkulu ejja okujja mu maaso awo ku ebyo bye tulaba indeed era bbomu y'abantu abo neekuba principal judge gwe bayagadde ng'emabegako eri waliwo n'omulamuzi gwe baatuga eyali omwabi wa gavumenti gwe baatuga kati ekisemberayo ddala baganda bange abandaba kuno si kuvoola na kujerega ne tulina obulumi bw'eggwanga lyaffe waliwo omuntu mukulu nnyo mu constitution ya Uganda muno mwali ye saabawolereza wa gavumenti saabawolereza wa gavumenti bamuyita batya mu lulimi olunyanyimbe solicitor general bamuyita balina erinnya lye bamuyita saabawolereza wa gavumenti Attorney General obadde okimanyi nti ku bubaga obutegeka amazaalibwa g'omwana ajjanga abatesitesi b'obubaga bw'abaana era ne lisiti yafulumizibwa nti omu kwabo abali ku kakiiko akatesitesi k'obubaga bw'omwana saabawolereza wa gavumenti kugamba afuuse saabawolereza w'ekyalo kyewaffe lulumbu gwe naawe nokkiriza saabawolereza w'eggwanga ddamba obeere ku bukiiko obutegeka keeke omwana azaaliddwa onoonyereze neobulira bw'omwana tuzina obubaga bw'abalongo no way lituliba tekyali ggwanga lisobola kusecuringa future y'abantu nga saabawolereza wa gavumenti era bw'obanga onoobiwulira try to reverse that title etuukane n'ekifo kyayo twaswadde saba nti sijja kusobola nolwekyo muganda endaba yange y'ebintu bitambula kati bidda mabega mu myaka gya 1800 gitwala bakijjajjaffe gye bayolezanga obutanga ebikola by'amapaapaali empiki nga bye boozesa mu bulamu buli obw'okumala obusa n'okuwabula kwe twabanga n'ebibbo ne bafumba kyetumula nandigoya emirimu gyamu ne bateeka ku kibanyi abaana tunaalya tunywereko amazzi egyo tugenda nga tumbamba ku mulamwa guno akaseera ke twolekedde mu maaso gwe nga mukadde waffe osobola kulengezaayo eriso n'olingizayo n'oga olaba wafaanana watya ku bino ebiriwo era biyinza oditamininga ebiseera byaffe eby'omu maaso nti binaaba banga bwe biri kati ebikolwa NRM byezeekola ng'eyita mu kuyamba abantu naye ate nga ebatulugunya bigenze bifunze ekkubo lyayo bigenze
bifunze kubeera waliwo n'ebintu ebimu kati ebikolebwa ssaawa eno ne mukama wange bikolebwa kusobola kufuna baani abalinza okwerula ekkubo liri liddemu okugaziwa kubanga tosobola kubeera nga gwe Saabalwanyi oli mugezi nnyo n'Afirika yonna ebirowoozo byayo gw'obirina mu ebirowoozo byamu bya Uganda nenze ndowooza Afrika yonna ne batta abasiraamu nga babakubye masasi naye nga bajja n'aba Scotland Yard bwe banoonyereza ekika ky'amasasi ago bakuga nti amasasi gano gaggweera mu department gundi ne tulema okufunayo bwe tugaa nti tunatandikira ku ono mukulu yategeza bali bweru batajjoani kagezi bali bweru eyo naye nti bakyalemeddwa bwe yategeera lwaki nga bwasobola okulumba ttake bagidize munnamawulire broga by the sina munnamawulire just a broga mayor broga oyo wulu n'emisango gyendaba mu kooti eyo nenseka nenkaba n'amaziga omusango nti wazize omusango wakunyiiza mu kulembeze tusasule ssente fe ab'omusolo eri omwabi w'emisango waba omusango gw'okunyiiza omukulembeze nenga omwana anyiiza muzzukulu wa myaka 18 yayogedde ekigambo omukulu n'anyiiga kakati ebikolebwa kati ssaawa eno byakwerula ekkubo era gye bujjako eyo ssaawa eno ekigambo bululu kiyinza okuba nga tekikyayamba gavumenti eriko ekiyinza okugiyamba kuteekawo referendum asobole okuyitiramu atadde emabega aleete omuntu ayinza okuyamba eggwanga ne kati yita ayinza okuba nga takyayamba we tujja okutandikirawo ate omulundi omulala ensonga zikyali nene tulina okutaganjula ebbago si bbago endagaano y'emmwanyi abakulu gye babiibiita gye basuusuuta tulina mu kuteekateeka tugere ddala ku balimi b'emmwanyi abo tuwayeemuuko nabo batuwulire kye balowooza mukadde wange nkyamulina tujja kujjayo mu maaso obubaka tubufune atakumira mpeera batukumire mwe balegobera mukutu ayi Katonda kuma amaaso moogi amen Uganda y'enkya